Olwaleero mawulire ga nnaku nnyo ekibiina kya National Unity Platform kitegeeza eggwanga lyonna n'abawagizi baakyo nti munnaffe Deputy President abadde atwala ebbendobendo lya Western Uganda Excellency Mugisha atuvudde ku maaso olw'eggulo olwaleero. Mawulire si malungi, mawulire si gasanyu, naye ffenna twava eri Mukama Katonda era gyetudda. Tusaba abawagizi baffe ne bannayuganda mu kaseera kano okukkiriza family ne ebeere ne private moment, ebeere n'akaseera akaabwe mu grievinga okugenda kwa mukadde waffe Mugisha. Enteekateeka z'okuziika wakati mu kuteesaganya ne family n'ekibiina zijja communicatingibwa mu bbanga eritali lyewala kuba amawulire gatugguddeko nga mwenna bwe mmanyi wabaddewo era obuvunaanyizibwa obulala naye ate tulina okukwatagana ne family. Mugisha abadde muntu wanjawulo nnyo, abadde muntu ali loyo eri eggwanga lye, abadde mulwanyi atali wa bulijjo, abadde muyivu, abadde buli kimu. Era ekibiina kya National Unity Platform kifiiriddwa omuntu atazikawo, omuntu atazikawo, tufiiriddwa omuntu atazikawo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. It is with great sadness that the National Unity Platform announces the untimely death of our dear Deputy President, Her Excellency Mugisha, who has passed on this evening at Mbarara Referral Hospital in Western Uganda. She has been in coma for about 2 weeks and receiving treatment from the same hospital under very great care of her family members, notwithstanding other colleagues of the National Unity Platform. So we wish to tell the country that we have lost a dear one, our dear Deputy President Mugisha, and the rest of the communication for the burial arrangements and other functions of the party will be announced to the nation in due course. As we maintain this time, let's give the family of our Excellency the opportunity to have the privacy they deserve in this very trying moment that we are facing as a nation, but also as the people of Western Uganda. It is sad, but we'll keep you in touch. May the hand of Lord be with all those who are going through this moment all over the country.